Ensonga y'Emwanyi yekutte kati akati mu Uganda. Buli muntu yeebuuza ekituufu kye ki ekigenda mu maaso ku Emwanyi. Abamu ne batuuka n'okugamba nti nno yiba nange Emwanyi ze zaatusomesa kugamba bayingiddemu ekigamba nti Emwanyi egenda kuvaawo. Nkubiriza bannayuganda okuva olwaleero musimbe Emwanyi. Teri agenda kujjawo Emwanyi. Ono propaganda wabannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe obululu butuuse. Balaba ekiseera kiweddeyo ayagala atekewo ekisasamaza bamulabe bagambe bannange atulumirirwa nnyo atwagala nnyo naye nga nekyayogerako takimanyi kikitegeeza. Ababaka bangi nnyo omubuuza UCDA abadde takiwulirangako. N'obuuza oyo w'emityano omubaka oyo gwe baakubye nti UCDA kitegeeza kyabadde takimanyi yakakiwulira kati. Era mubuuze nti no yatandikawo mwaka ki? Ani yagitandikawo? Omubuuze nti headquarter za UCDA ziri luddawa? Wallahi talina kyamanyi. Neja sibafunye chance ya kuzanya byabufuzi. Kuzanyira kuggwa omuntu wa wansi. Wano wenkukubiririza ne kugamba nti no genda maaso n'okulima Emwanyi. Emwanyi teri agenda jijjawo. Eyaleeta UCDA yali mu kugijjawo. Tojja gamba musajja akoye mukazi we ng'alina ensonga lwaki amukooyi yakubulira nti ABCD gw'ogambye nti oyo gwe twagala. President Museveni yaleeta UCDA ng'ayagala kuteekawo nongoosereza. Ng'atunulidde nti n'Emwanyi kye kintu ekikyasinze ettunzi mu ggwanga. Yakikola lwa kwagala ggwanga. Kati kyemugamba nti kati bw'agijjawo kubanga abamu bagamba nti no tayagaliza Emwanyi kati ekoze bulungi nnyo ndi kati ali mu kugijjawo. Omaze okunoonyereza ebigendererwa bya UCDA mu kujja byali bitya ebituukiriza. Member ba parliament mwe mulina okukola ebintu bino ne kati Bukenya nze ndi mu kubyogera. Gwe olina okugamba nti ekintu kino kibaleese kiri kitya. Ekibaddewo kibadde kikola kitya. Ddala kiri successful. Naye gwe okera bukeezi olw'okuba ewulira oyagala akalulu n'ogamba kati nkozeewo ntya. Kati ono yabadde ow'emityana yagenza okulaba bino eby'Emwanyi nga bya bwongo. Ye nasalawo ateekewo ensasage. Ye trendies. Kyabadde yagala yakifunye. Naye abalonzi kyogamba kati abalonzi bodi leero banaamuwa obululu. Bo bakyali basiru mulowooza. Nti eyi bamukubye eŋŋumi bambi tugenda muwa akalulu. Kati ab'emityana ne bafunira muwa. Ensonga eriemu nnyonnyola noonyereza ku Emwanyi twabadde ku Mwanyi noonyereza ekibiina kino ekivaawo kikoze ebituufu byakyo. Omukulembeze w'eggwanga Kagezi munnyo waffe yatandikawo ekibiina kino ng'ayagala kutumbula mulimi wa Mwanyi na mutindo gwa Mwanyi mu ggwanga ng'amaze okulaba nti Emwanyi yakka nnyo mu biseera bya Amini n'Obote ng'omwaka tufulumya miliyoni ey'ensawo emu mu mwaka mulamba. Miliyoni y'ensawo tutegeeza ensawo zino eziweza kilo 6 ku 7. Na buli mwaka tufulumya miliyoni egi. N'atete ekibiina kino nga ekigendererwa kye kutumbula Mwanyi. Era n'akigamba nti njagala mukole research. Njagala musomese abantu mufune abalimisa mu byalo byonna mu Uganda basomese abantu. Omala okukola research mufune ensigo ez'omulembe muzigabire abantu mu Uganda yonna ku bwereere. Mumale mulegulatinge n'abawe chance nti mwe muyina okulegulatinga obulimi bw'Emwanyi mu ggwanga. Biri byonna babisuula bali ne batandika ku ne basitikiga ku kino kya kulegulatinga n'olowooza nsonga lwaki nti kyo kiri mu kaashi. Ono agenda okuba ne nasale bedi jjukira balina license nga bamuwa license ezo ssente. Bw'ayagala okutunda Emwanyi ng'ofuna license ekyo kibateekako nnyo essira ebirala ne babyesuulirayo gwa naggamba. Era ekibiina ekyo kyatandikira mu 1999 paka mu 2013 Uganda yayongerako onule 1 million nebanga producinga million 2. Jukira wali mabeganga takinaba kujja yali producinga million emu buli mwaka ey'ensawo ez'Emwanyi za kilo 6.
paka mu 2013 kumpi emyaka 10 mirambirira plus Uganda nebange producing ensawezi milioni 2 awo ng'omugezi nga president ayagaliza ensi ye kagezi munnyo n'agamba nti batekoze bulungi ebigendererwa byange tebinaba kuvaayo bulungi ku kirime eky'Emwanyi kuleetawo creatingawo OWC operation wealth creation n'agiyisa mu layini y'abannamagye ekulirwa Jenosale nga bannamagye ne batandika okusupplyinga Emwanyi mu Uganda yonna ne basupplyinga emitwalo basupplyinga emiliyoni 5.4 ebikolo era ebimu byafa niye majority nga 70% byaloka Uganda neva ku percentage ey'okugamba nti no ebadde producinga ensawo milioni 2 eza kire nkaaga buli mwaka n'erinya nebange esawa kakati producinga ensawo milioni 8 buli mwaka ngate ezimu zikyali wansi tezinaba kukula kitegeeza eba ekoze omukulembeze gw'eggwanga ebirowoozo ebigendererwa bye bigenda bituukirira oli yalemererwa OWC yekikoze n'ebitongole ebyabannakyewa bembadde nga mulaba ebigaba endokwa ng'ate ebimu mbadde mulina ne kyemutamanyi ng'ezimu ziva kwera ku OWC kitegeeza Uganda milioni 2 eyavaayo ezze ku milioni 8 nga akikoze ekyo OWC CUCDA tegeeza omukulembeze kyali mu kuleeta kyekisinga ekibaddewo kibadde tekikyakola nene olaba munnabyabufuzi ng'agamba mutulekerewo USDA n'omubuuza ddala obadde omanyi byebadde ekola gwolaba ebibadde bikolwa yebadde ebikola nga ye just ayagala bululu kubuzaabuza bannayuganda gomanye abasajja engeri gye bazze balwanirira Emwanyi eno wali owulidde ku kitongole kye bayita Abba International Limited ekyo kyatandikibwawo Jenosale mu 1999 temubiwulyanga temukola research mu kitundu bakiyita Bukalabi Eruwero Triangle gye balwanira abantu ne bakosebwa nnyo Emwanyi n'akomawo n'alaba ng'alina okuyamba abantu beeyo ejja kuba mboozi endala naye ng'ekyo kiraga nti abakulembeze baffe bazze balwanirira nnyo Emwanyi nga baagala bannayuganda bakulaakulane wabula si kubaza mabega nga bwe babagamba teri abagamba nti Emwanyi mugijjeewo Emwanyi erina okugenda mu maaso wabula banoonya ekisingako ku kino